Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango tuudiza kuliko obwakedde we bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Tension obunkenke bweyongedde wakati w'eggwanga erya South Sudan saako n'eggwanga erya US. Obunkenke bweyongedde wakati w'eggwanga erya South Sudan saako n'eggwanga erya US gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Entabwe nno evudde ku ki? Ina kubanga ndukusotolera nenga oli ku UG Update TV ngwatana kubanga otweyungako nja kusaba okkirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegatako ddala bulungi nnyo. Mbagamba buli lunaku okona mukadde temukeerabira kakuyambako kuwa notification message kusobola ng'ogoberera buli kigenda mu maaso ku mukutu guno. Abali mu diaspora emitala w'amayanja mbalamusizzaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Nammwe abajja mu comment section mukolera ddala ekintu ekyensusso. Mukolera ddala ekintu ekyensusso mukwano gwange abali eyo. Namubiru e Saudi Arabia webale nnyo kujja mu comment section obeerako nakulabyeko. Kakati nno obunkenke bweyongedde mu ggwanga erya South Sudan. Tukimanyi bulungi nnyo eggwanga lino libadde liri mu conflicts ebbanga eriyise emabega paka kati bali mu kwekubaŋŋana mu kuttiŋŋana. Juzi twalabye ne munywanyi waabwe mwami Yoweri Kaguta Museveni nga deployingayo amagye aga UPDF okusobola okulaba nga batebenkezaayo emirembe, naye ebyavaayo tebyali birungi. Byalaganga Riek Machar ng'agenda mu maaso n'okomplaininga ku ba UPDF abadeployingibwa mu ggwanga erya South Sudan ng'agamba nti nno bano bangedde kusajjula mbeera bagenda mu maaso nakuba basivilian ab'eggwanga erya South Sudan era nga bo balaba tebalinayo mulimu. Kino nno kyaleetera amagye g'eggwanga erya South Sudan People's Defence Force okubanga geekalakaasa nga geediima okubanga okugenda ku frontline gye baba deployinga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Beekalakaasa ne beediima nga bagamba nti nno ffe tetugala kubonaabonera waka ssaako ne mu kibira. Famire zaffe twazirese zibonaabona kyokka naffe tuli tubonaabonera eno mwaka gumu tetufuna yadde omusaala. Lwaki temuyita bali aba UPDF bemuwa obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi dola ne dola bembamuleeta ku frontline babalwanira entalo waliwo okwekyanga. Kakati ate obunkenke bweyongedde ng'ebyo tebinnaba kubeera nga bisuulibwa muguluka nga bikyatawanyizibwa n'eggwanga lino lya South Sudan. Walabiseewo obunkenke obulala gwe mukwano gwange era Riek Machar gambugumye. Obuvannyuma lw'obunkenke buno n'eggwanga erya USA yaani baddeko omulala naye nga si USA. Jjukira nti nno Riek Machar Salva Kiir ono agenze mu maaso n'akola ekitakoleka mutiitiizi. Bwaddidde n'agoba ba foreign ministers mu ggwanga erya South Sudan. Ki ekimuviiriddeko kino? Entamu evudde lwa USA kubaaninga visa zonna eza South Sudan zonna yazibaaninze. Entabwe yavudde ku ki? US okugenda mu maaso n'okubaaninga visa zino. South Sudan erina Omumerika gwe yakutte. Amerika n'emusaba bamudeployinge mu ggwanga lyabwe babeere nga bamuweereza. South Sudan yagaanye era ekyagiremye nga bagamba nti ono omuntu abadde ava mu Democratic Republic of Congo. Kakati US wemaze okubaaninga visa tekomyeko ne mu bitundu eri ebya Amerika nabo bonna abaliyo ne abagenda okurinwalinga visa zonna n'ezibaaninga ne kikosa South Sudan Abasudan abali mu ggwanga erya Amerika era kibakosezza nnyo. Wabula Riek Machar Salva Kiir agambye nti nno kino US ekikoze mu bwangu nnyo ate ne mu busungu olw'ensonga nti nno waliyo Abasudaani bamazeeyo mu US ebbanga eddene nnyo nga tebamanyi bigenda mu maaso eno mu South Sudan ate era tebamanyi na conflicts era ekikoze kya bwereere nnyo yandibadde yeekuba mu mutima. Negamba okuba mu omuntu waabwe omubaweereza entabo yavudde identification yabadde omuntu ono tasobodde kubanga identifyingibwa bulungi nnyo kumanyika oba mutuuze wa Amerika oba mutuuze wa Congo. Kati yensonga lwaki badde bakyagaanye omuweerezaayo naye ate US ekikoze mangu nnyo ate n'obusungu. Era bwe njogerera eggwanga erya South Sudan liri ku bunkenke tebukyasobola kufuna visa mu bitongole ebya Amerika saako n'abali mu Amerika nabo bayolekedde akaseera akazibu ennyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wakati nga Salva Kiir akyawera ennemba n'abajaasi ba White Army ne Trump amukubye omuggo ku mutwe amugamba tekyali visa za South Sudan
oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tudiza bali kwekumira ku mayingo gano watana tweyinga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyinga kumbagaliza olunaku olungi mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi
nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.